Namungi w'abantu yeye ku kyalo Kirayangoma mu Masaka mu kuzika Haji Muhammad Kasule Mbirangwa ngono kitaawe wa disikadi wa Kampala Sheikh Silimani Kasule Mbirangwa. Wano jajja w'Obusiraamu mbaka bwe bwatise mutowe omulangira Sheikh Khalifani Lukanka Kungulu yasabye abakkiriza okusomesa abaana baabwe eddiini naddala museera nga abamanyi n'abasajja bakulu bagenda baggwawo. Mbakuutira okubeera nga tuddayo tusomese abaana baffe Quran. Tuve wano tuddeyo tubeere nga obuvunaanyizibwa obwo tubutambuza. Bakira obwedda buli mwogezi akwata akazindaalo ng'ategeezanga eby'okwegatta kwa Odi Kampala n'abatabbuliiki bwe bitaalina mulamwa. Sheikh Nuhu Muzatabatte abadde ayogera ne zireeta Amiru Dawula Sheikh Sulaiman Kakeeto era nga tamulinze wadde okukkalira n'amwambalira nga bw'ali ku bantu abaagala okumalawo Obusiraamu nga babuzaabuza nga bwe beegatta so nga baagala kutunda ebintu by'Obusiraamu ebisigaddewo. Agambye nti kimwewuunyisa nti Sheikh Kakeeto asobola okugenda e Nakasero n'ategeeza nga bw'agenda okwegatta ku Sheikh Mubajje banunule ebintu by'Obusiraamu ebyatunda so nga be bamu ababitunda. Bonkanya Obusiraamu ne batunda eby'Obusiraamu ne batunda buli kimu kyonna. Nakasero mosque ne bagitunda, sawa ya Queen ne bagitunda, ne batunda William Street. Olwaleero engeri gye bavaayo ne bagamba nti ate baagala nnyo Nakasero era nabalabanga bali awo bakuba takibiira. Nze ne neewuunya abavubuka mugende mubatendeke takibiira ez'ekikuusa. Wabula Sheikh Zubair Sowed Kayongo asibiridde abantu okwesibirira nga tebannafa kubanga ebinaboogerwako nga bafudde balina bikola nga bakyali balamu. Agambye nti kyannaku okuva mu nsi noba ng'owummuddwa abantu boolese nti era aboogerwako ebiriwo balina okubaako kye bayiga lwaki boogera ku bo. Atunuulire nga tannaba kutunuulira birala byonna, tunuulire omwoyo gw'okubanga olunaku luno nga aya bw'egamba ti ku lunaku luno olw'okujjulukuka okudda eri Katonda emmaali tegenda kugasa. Omugenzi Haji Muhammad Kasule Mbirangwa afiidde ku myaka 92 era ng'ajjukira ng'omu ku baana b'abajungute abaanwanirira Obusiraamu mu biseera by'omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Ndi Haji Yunus Ntale ku lwa WBS TV e Masaka.